Baagalwa mukkirize nange mbaanirizeeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Amiina. Tumwebaza oyo atukoledde ebyekisa ate n'addamu okutusisinkanya mu budde buno nga nze naawe tukyalina omukka ogw'obulamu mu nnyindo zaffe. Tetulina kye tumuwa nedda, wabula kisa kye na kwagala kwe, ago go nga ge mazima. Asaasira busaasizi, asalawo nga bw'aba ayagala. Olumu nali nnoonyereza ku kusalawo kwa Katonda. Okusalawo kwa Katonda tekuliimu yadde ekikuwaliriza okuggyako okwagala kwe ye okusibuka mu ye. Kubanga nali ngenda kuyigiriza kuba ebiseera nali njigiriza ku bitundu bya 10 n'ebirabo birina kiki kye bikola ku Katonda tebirina. Wabula ate biyamba nze naawe. Ye tebirina kye bimukyusaako kubanga byonna bibye. Oluyimba luli bye tukuwa biva gy'oli ne Zabbuli eri eya 2:1 nti ensi ya Mukama n'okujjula kwayo n'abo bonna abagituulamu. Mu ngeri endala nze nfiirwa ate nze nganyulwa. Ye talina kyafiirwa. Naye yayagala nnyo omuntu. Tere ekyokukyogera nti bamalayika bwe baayonoona Yesu asigalayo mu ntebe ye, Katonda asigala mu ntebe nga bamalayika boonoonye. Talina na budde bwabwe. Naye omuntu bw'agwa, Katonda entebe agivaamu. Noolwekyo Katonda oyo tumwebaza kubanga n'okutuusa leero entebe yakyagivaamu. Tukyagenda mu maaso n'ekyokuyiga kyaffe naye mukkirize ate era nziggyewo ebibuuzo bino ebyambuuziddwa. Mu budde buli waliwo ekyambuuziddwa mu byasookedde ddala nti Yusufu ono Katonda yamuteekateeka ye abeere wa njawulo ku baganda be 10 eddamba, naddala abalenzi be twogerako. Abawala mu buwangwa bwabwe baalinga tebaba considering nnyo era bw'olaba mu Bayibuli abakazi abajja nga banokolwayo baali bakazi nno. Waliwo ebyenjawulo bye baakolanga naye obwo bwali buwangwa bwe baali bubasumbuwa. Ensonga lwaki bwe kituuka ku nabbi aba alinkinga Katonda ku bantu eno, oyo n'omukazi abeera nabbi. Bwe kituuka ku kabona akonekitinga abantu ku Katonda, oyo abeera musajja. Naye ebyo si topiki ya leero, ebyo byali bizibu byabwe nga bo. N'ekibuuzo kyabadde nti omwana ono, ekisookera ddala njagala okutegeeza nti Yusufu Katonda tamuteekateeka nti ye alina kweyisa bw'atyo. Nedda. Bw'oba osomye Lubereberye essuula 1 olunya olwa 26 n'olwa 27 paka ku lwa 28, waliwo kye kitegeeza okutonderwa mu kifaananyi n'engeri ya Katonda. Ekifaananyi nti nze Mabeeri osobola okunjawula ku birala. Osobola okunjawula nti Mabeeri ayimiridde n'enkobe. Ekyo kifaananyi. Abeddira enseenene bannyumira nnyo n'abeddira enkima kubanga zonna bw'ozitunuulira nkima. Ne bakugamba eno Ssewagaba, eno Nakabugo, eno abeddira enseenene ne bazaawula nabo nti eno Kibazzi, Kulumbisi, Kulunkalu, Mwebe, naye ng'ekizireetera okuzaawula zonna nseenene. Kifaananyi kye kireetera okwawula Kulunkalu ku Kibazzi kuba ate ezo zaagala abeera Kulunkalu ku Kibazzi, ezo zaagala nnyo okufaanagana. Bw'oba n'olwekyo ate ogenze mu ngeri ya Katonda, okufumiitiriza, okulowooza, okuyiiya ngeri ya Katonda. Eyo ngeri ya Katonda, okwagala ngeri ya Katonda. Ani gwowa okwagala kwo kusalawo okwo? Kubanga Katonda bwe yatutonda ekimu ku by'amaanyi bye yatuwa kwe kusalawo okwakyeyagalire. Wawe oteeka obuwulize bwo awo waliwo mu bwongo bwaffe awali ekitundu ekyokusinza gw'ogabirawo, yafugawo. Bw'owaawo Katonda yafuga, bw'owaawo Setaani yafuga. N'olwekyo awo gw'owa awo yafugawo. So n'olwekyo ye omuvubuka ono bwe baba nga babuulirira, bwe baba nga bayigiriza
yafaayo nnyo okuwuliriza biri ne bimutwala nnyo ebya Katonda. Omanyi bino baalukanga lugero, engero zino tezitandise leero, nedda. Ate ennaku zino zifudde na bufi. Ennaku zino ntandise kuddamu kufuna budde, waludde ofuna obudde ne mbeerako n'abaana bange, bwe mba nfunye obudde nabo ne tugendako mu ngero n'eza Bayibuli ne bakubuuza bino na biri, kubanga ekyo kye tuli ate ffenna. Naye social media n'ebirala bigenze bitta ebintu ebifaananako bwe bityo. Naye baanyumyanga engero, kati banyumya butya jjajja omusajja ono omugagga Ibulaamu bw'agenda ne kitaawe ne bateera ne bava ne batambula miles actually 600 okuva ewuuli batuuke e Padani Aramu yitawe Karaani. Ate jjajjaabwe Ibulaamu ava awo atambule miles 4 okutuuka e Kanani ne bimusumbuwa. Naye nga bamubuuza bakatonda abalese ng'anyumya kimu mbwe nawulidde eddoboozi. Omusajja omukulu olina amagezi, odda mu kunyumiza abantu bunno, mpulidde eddoboozi nga waliwo bakatonda abalabwako wano. Okwo si kusiruwala, naye ekyo ekyali kitwalibwa ng'obusibu. Bwe mwava eddoboozi erimugamba nti gwe onoobeera mukisa. Buli anaakuwanga omukisa nange nnaamukwanga omukisa, anaakukolimiranga nange nnaamukolimiranga. Mu ngeri endala obukuumi bwange bwonna buli wamu naawe. Katonda n'afuuka katonda w'ennyumba, kubanga baalina bakatonda ab'enjawulo. Waabeerangawo, omanyi bano baanyumanga, omanyi byabo byalinga binyuma. Bakufe bamabeeri abatamanyi byakusamira, abatabiwuliranga, abatabibeeranga namu. Naye nga wabeerawo katonda ow'omuntu, gw'omuntu kinnoomu. Kyova olaba Lebbeeka adduka ne bakatonda ba taata be. Nedda si Lebbeeka, yes it was Rachel. Laakeeri adduka ne bakatonda ba taata be. Ne wabeerawo katonda w'ennyumba. Buli muntu mu nju alina katonda we. Kati ate ne wabeerawo katonda w'ennyumba yonna. Ne wabeerawo katonda w'eggwanga, the national God. So there is a personal God, there is a household God, there is a national God. Bw'ava awo alyoka afuuke katonda w'ensi yonna. Kati ekyo gyonna emitendera katonda alina ogiyitamu. Asooka kubeera a personal God, katonda wa Ibulayimu. Mu ssuula eya 22 eya lubereberye afuuka a household God, katonda w'ennyumba. Mu ssuula eya 32 olwo atandika okufuuka a national God, katonda w'eggwanga, kubanga amugamba tokyayitibwa Yakobo nate onooyitibwa nga Ibulayimu. Bwe bagenda mu buwaŋŋanguse, eyo n'alagirayo ekitiibwa kye, afuuka a universal God, katonda ow'abantu bonna. Egyo gyonna emitendera katonda ajja ng'agiyitamu. Kati omwana ono Yusufu awuliriza, yeewuunya katonda oyo, ayagala naye alabe ku maanyi ga katonda oyo. Katonda eyakola ebyamagero mu bulamu bwa jjajjaawe Ibulayimu, si Isaaka, Ibulayimu, katonda oyo. Kubanga ezo zonna engero zaanyumizibwanga, Bayibuli yali si mpandiike, wabula baanyumyanga binyumye. Kati katonda oyo. Yakobo ye kyava akugamba mu Yakobo 1:13 paka 15 nti togambanga nti simanyi nakemeddwa katonda yankemye, wabula ggwe olina bizibu byo. Okwegomba ako kwe kuwalaawala ne kujja nga kuba olubuto ne kuzaala ekibi ne kuzaala kiri ne kuzaala kiri. Mu ngeri endala buli muntu alina ky'asobola okukola ku bw'obulokozi. Gwe nange tulina ekitundu kinene kye tuzannya mu katonda okubeera mu ffe. Mukkirize ne kino nakyo nkijjewo. Kigamba nti kibuzo kyabadde nti ate tulaba olugoye olw'amabala amangi. Ng'ate Katonda atwala ekkanisa, Yesu atwala ekkanisa eri gye tusanga mu Befeso 5:27 etaliiko yadde ebbala newankubadde olufunyiro. Kati ate wano mu lubereberye 3:7 olwokusatu
ng'ate yali akoledde omwana we olugoye olw'amabala amangi. Kati wano lulimi lwe luliko obuzibu. Njagala okukkiriza nti ebiseera bye bavuunuuliramu sirina kikyusa kipya, naye bwe baagenda okuvuunuulira Kisosonkole, Oluganda lwali limited, lwali lufunda mu bigambo. Waliwo eri mu Luzungu bye tuyita synonyms, ebigambo ebirina amakulu nga ge gamu. Kati ekigambo ekyali kijjayo ekyali kyogerwako wano lyali amabala, naye nga bw'osoma Oluzungu n'Olwebbulaniya, it is many colors, langi ennyingi. Kyali kitookeddwamu langi ez'enjawulo. Olugoye luno, ekkooti eno, ng'ovudde ku liri sport, ebbala gamba singa essanda ligudde mu lugoye liteekawo ebbala. Naye ate ebitengi bye twambala, engoye ezo zitera okubeeramu amabala agaki ag'enjawulo. Kati kale eyo mu Luganda olutuufu, naye ng'ate lwe Luganda olutuufu nno, njagala kuzzaayo mu Luganda lw'olutuufu. Oluganda olutuufu, langi eyo libeera bbala, lwe Luganda olutuufu. Naye ate era n'essanda we ligudde nalyo bbala. Kati n'olwekyo ebyo ebibiri bya njawulo. Kati olina okubeera mu kye tuyita context. Kiki ky'ayogerako wano? Bbala ki? Onoonya bbala ki ly'ayogerako? Naye wano ebbala ly'ayogerako, amabala g'ayogerako agaali mu kyambalo kino, ayogera ku mabala okutegeeza kala oba langi, si ebbala erireeteddwawo ekizibu. Nedda, eri ebbi, kubanga waliwo olwogera ku bbala nga kitegeeza ekintu ekibi. So n'olwekyo wano twawule sport oba blemish, waliwo lwagamba nga teririiko yadde ekyokunenya. Blemish, waliwo translations, ekikyusa ekimu nga kiyita blemish or wrinkle, nga tekiriiko, ekkanisa teriiko kyakunenya. Naye ate n'ekyo nakyo kankitereeze bulungi. Bw'ayogerako okubutabaako kyakunenya, ayogera ku kkanisa eri mu Yesu Kristo, kubanga buli lwe tubeera ebweru wa Yesu Kristo, omwagalwa, tubeerako ekyokunenya. Akalimi kaffe ak'obutuukirivu kakoona 100 nga tuli mu Yesu. Ntera okukozesa ekyokulabirako ekya zino ensalo zino ezaffe eno e Uganda, eziri wali eri Malaba, Busia, waliwo gye bayita No Man's Land. Omubbi ow'amagendo bwe bajja bamufuutula emisinde, n'adduka ebigere bye ne bimweyimirira bulungi, n'agwa bw'ati mu No Man's Land. Awo No Man's Land, aya ajooga baaba, agamba omusirikale alina emmundu nti gwe nja kukuba oluyigwe, omanyira n'okumanyira. Olulala lwe ndiddamu okukukwatako gw'ojja kundaba. Simanyi mulabe yenna waaweekeera, simanyi kwe ku sooda ng'ali mu No Man's Land, naye fulumayo kale okigwako. Omwonoonyi mu Yesu Kristo, Baruumi 8:1, tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu. King James agamba si abatambulira mu mubiri, wabula abatambulira mu mwoyo. Eyo King James Version. Ng'oli mu Yesu Kristo toliiko musango. Gwe biba birungi, gyayo omutwe. Osobola okujooga etteeka, kubanga Yesu yekka y'asobola okugyawo, ate etteeka mwattu terikyusibwa mukono, ddyo libanja kimu. Baruumi 6:23 fa. Naye Yesu yekka y'agaba obulamu. Kati n'olwekyo bino ebyokujooga kola ki? Ng'oli mu Yesu tewali buzibu. Y'ensonga lwaki bw'ogenda eri mu yeekaalu, ku ntebe amateeka gali wansi wa ntebe ey'ekisa. Tulokolebwa lwa kisa. Ekyo njagadde okiyisaawo. Ekyo tukimanyi. Tetulokolebwa lwa mateeka. Amateeka go ganoonya kimu. Ne bw'oweefuula otya ne weekyusa otya, bino simanyi abadde musajja kati yasalawo yeefudde mukazi. Etteeka ligamba mabeeri nkumanyi lwakwefuula mukazi naye oli musajja. DNA eyo ngimanyi, fa. Ne Yesu bw'ajja n'agamba nedda, abali mu nze ekkubo n'amazima n'obulamu, Yokaana 14:6, teri ajja eri Kitange wabula ng'ayise mu nze. Amiina. Katwebaze.
Omutonzi w'eggulu n'ensi tweyanzizza tuyiga nate ekigambo kyo. Kkiriza ggwe obeere omuyigiriza n'omuluŋŋamya omukulu oteeke ekigambo kyo ku kamwa kange tutamira Yesu Kristo mukama waffe. Amiina. Amiina. Idi Joseph Christian. Amiina. Idi Joseph Christian. Omukristaayo nga Yusufu. Kanziremu nsoma olunyiriri olwo. Agamba era Isirayiri ndi mu lubereberye essula 37 olunya olwokusatu. Era Isirayiri yayagala Yusufu okusinga abaana be bonna, kubanga gwe yazaala ng'akaddiye. N'amutungira ekizibaawo eky'amabala amangi. Tuzze tulaba Yusufu ono, twamulabye wali eri nti ekyambalo kino yamanya amakulu gaakyo. Ekyambalo kino kireetera Yusufu okuwulira ng'ali immune, ng'alina buli kimu, nga tafaayo kiki baganda be kye bamulowooleza. Ekyambalo kino ye nga kyalubirira kimu kwekola obulungi. Yusufu ng'atambudde atuuka eri baganda be. Baganda be bamulengerera wala ne bagamba Sekalootera wuuyo. Bamulengerera wala. Era ne bagamba kimu. There comes the dream. Wuuyo omuloosi w'ebirooto akoze eki? Omuloosi w'ebirooto atuuse. Tuli mu lunyiriri olw'18. Era bwe baamulaba bo muli, kubanga ebirooto byali bibakkakkanya, ebirooto byali bimuwanika, bimusukkulumya. Ne bagamba ono engeri y'okumuggyawo, engeri yokka tetumuwona okuggyako nga tumuggyeyo. Tetumuwona. Lewubeni, njagala okukutegeeza omwagalwa nti bulijjo wabeerawo Lewubeni mu bulamu bwaffe. Katonda ateekawo ba Lewubeni. Kituufu ng'atambula wamu ne bali, naye yatunuulira muto we, n'atunuulira omusaayi gwe, n'agamba nedda muganda wange nnina okumuzza ewa kitaffe, nina okumutwala, nina okumuwanirira, nina okubeerawo ku lwa Lewubeni, ku lwa Yusufu. Kyava asala gonna n'agamba nedda kuba tunuulira omwana ono azze ng'atambula, abanoonyezza wonna okwagala nga kumutambuza. Olumu ntera okukyogerako, nina gye ndaga okulambula Abakristaayo, ne nnyingira, nali ntudde mu takisi ne wabaawo omuvubuka eyajja naye ayingire, naye ku tishaati ye kwaliko ebigambo nti his only crime was love. Omusango gwe yalina gwokka kwali kwagala. Yusufu yeegombanga baganda be nabo babeere ab'empisa, ab'enjawulo nga ye. Naye mwattu gye yakoma okukyegomba ekyo ne bali gye baakoma okulaba nga babeera ab'enjawulo ku ye. Waliwo ate neerabira recently nakifuna ate simanyi wawe nakiwandiika. Naye omuntu omu yali ayogera ku Yuda Iskariyoti, omuwandiisi omu, n'agamba nti Yesu gye yakoma okulaba nga Yuda Iskariyoti alokolebwa, ne Yuda Iskariyoti gye yakoma okulaba nga talokolebwa. Can you imagine? Nti waliwo Katonda lw'alafuubana okulaba nga omwonoonyi alokolebwa, naye n'omwonoonyi n'amugamba owaayo envaako. Katonda naye nga takyalina kyekikolera. Naye omwana ono atambula paka e Dosani, ava e Sekemu ajja ng'atambula anoonya baganda be. Bwe bamulaba ne bagamba tunaamutta. Ono n'asala mangu amagezi. Waliwo obunyaabu zino oasis, yali enkalu omuva amazzi, enzizi omubeera amazzi mu ddungu owali awakalu. N'asalawo amusuula omwo nga enteekateeka eri nti mwattu bw'amusuula omwo ku nkomerero ya byonna asobola okujja amuggyemu ye mugongo gwe, asobola okujja amuggyemu amuzza eri taata, taata alabe ku mwana we, ataase obulamu bwa muganda we. Naye oba ki ekyawugula
Reubeni nange simanyi. Naye njagala okukutegeeza waliwo ebintu ebimu ate ebyewuunyisa nti bano bwe bamulaba kye basooka okumuggyako kyekyambalo. Olunya olwa 23:37. Ekyambalo ekyo tekigwa mu bunnya. Oli ng'alina ky'anaakukola asooka kwambula bukristaayo. Ndi naawe omwagalwa. Ng'oli alina ky'anaakukola Amina. asooka n'akwambula obukristaayo bwo. Kyova olaba ebiseera ebimu olina okuba ng'onywedde bulungi, si bimu naye byonna. Gwe ng'omukristaayo weetaaga otegeere Yesu gwe wakkiriza akwambula ekyambalo ekya kkala ekya langi ennyingi, si weebweru. Muganda 5:15 Bagalatiya, Pawulo bwe yabagamba ebigambo ebyo ayogera olulimi olusezi, kuba abagamba nti bwe mweryanga bwe mulumaŋŋananga temwemalangawo, mwekuume mwegendereze obutemalangawo. Ntera okwogera olumu, waliwo issues wano ku ssomero Katikamu, waliwo ebyalingawo awo nga nkyaliyo nga assistant chaplain, kubanga nva wali nga assistant chaplain Mukama n'asaasira ate nzija empeerereze ku bulabirizi. Naye mba ndi ku stage ya bodaboda, wa bodaboda nampita n'aŋŋamba, pastor konze wangi biki bituulya waggulu eyo? Konze waggulu omanyi nsaba okkirize nkozesa ekigambo kino neewugguusa. Nemugamba nti waggulu wanti ku ssomero? Konze siina kyemmanyi. N'agamba obimanyi? Konze siina kyemmanyi. N'ambuuza, pastor konze wangi wali olabyeko enkuba ng'etonnye? Konze yessebo. Mukoka n'akulukuta ng'ayambuka olusozi. Ne ŋŋamba ono nammaze. Enkuba tetonnya, mukoka n'akulukuta ng'ayambuka lusozi. Kyava ŋŋamba ffe buli nkuba lwetonnya mukoka tumulindira wano. Naye ng'ani atwalayo mukoka? Si atali wa kkanisa, naye ow'ekkanisa yennyini. Mwabo abandibadde babuulirwa enjiri. Kyava addira ekyambalo n'akikuggyako. Muganda wo yennyini n'akwambula ekyambalo eky'omuwendo. Ekyambalo ekyo kya bwakabona n'akikwambula, kubanga bw'oba okyakirina talina ky'asobola kukukola. Talina. Yusufu ng'ali mu kyambalo kino eky'obwakabona eky'obukulembeze tebasobola mmukwatako. Basobola mmukwatako ne bamusuula mu bunnya nga bamaze mmuggyaako kyambalo. N'akukwata wenna n'akutemaatema obufi, n'akuleka bulebe, n'akuleka wenna ng'akwambudde. Osigadde bukunya. N'akuleka mu nsonyi. Ekiruma taddayo kuzitereeza. Taddayo. Ekiruma batono nnyo abategeera nti ono yakuddidde buddizi kyambalo n'akikuggyako, n'akwambaza eddiba ly'embuzi okuliisa engo, ne zikugajambula n'ayimirira eri n'anyumirwa ng'ekyambalo akikuggyeeko. Omwagalwa, nziza okukutegeeza kirungi oli akuggyeko ekyambalo okusinga ggwe okukyeggyako. Eriyo abamu bo be bakyeyambula, n'otunuulira omukristaayo nga yeeyambudde ekyambalo. Ogamba bannaaye tuli ku ki wano? Ennaku zino waliwo enjogera eno nti ono ng'ali bulala, era amazima gali nti ng'ali bulala, kubanga ekyambalo ye kennyini akyeggyeko. Kibi nnyo, kizitowa, kimenya n'okukirawo ng'ate nze mabeeri nze neeyambudde ekyambalo. Ekyambalo eky'obwakabona, ekyambalo eky'obukulembeze, eky'ekitiibwa kya Katonda.
ekyobwambasada ekyambalo kibi nnyo ne better for someone to strip me of that dress of many colors than me stripping myself. Kirungi oli okunyambula waaki okusinga nze okweyambula. Oli yagenda era n'akola statement n'atugamba kyo headmaster kanbyogere mu Luzungu nja bikyusa and your bishop and your no not bishop, your headmaster and your priest undressed themselves, squatted and exposed their nakedness. Yali mukatoliki yali atumanyira ate nga yali mutuufu ku byali atumanyira. Yatugamba mmwe headmaster wammwe n'omusumba wammwe beeyambudde ne basitama ne boolesa obwerere bwabwe. Kyambalo kyendiko akawungezi kaleero nkuyita kawungezi kuba Uganda kawungezi. Omwegamu ekyambalo nga kikugiddwako otundibwa. Yusufu tebasobola kumutunda ng'ali n'ekyambalo. Nedda omwagamu 37 Lubereberye 37 takoma ku kusuulibwa mu bunnya, naye they have the audacity of picking him out of the pit and sell him off because he's not in the dress. Balina kati obusobozi bwonna n'obumalirivu okumuggyayo mu bunnya n'okumutunda ne bamuguza Abamidiyaani. Lwaki? Kubanga ekyambalo takyakirina. Ekyambalo bukakafu nti oli mulamu. Bw'oba tokirina toli mulamu. Omufu teyeesalirawo. Nedda omufu basalirawo musalire. Kati kye baagala kye bamukola. Ekyambalo obeera nakyo ng'obukakafu nti oli mulamu. Bw'otoba nakyo bukakafu nti oli mufu. 15:24 Luka, omwana wange ono yali afudde. Waliwo oyinza okutambula ng'abantu bakulaba bo balaba mulamu, naye ng'olw'okuba waliwo eyakuggyako ekyambalo abalala balaba mufu. Bwe weeyambula bwe neeyambula ekyambalo gwe ondaba nga ndi mulamu, naye ate ye Katonda andaba nga ndi mufu kubanga ekyambalo si kyakirina. Kati kyonna omulabe kyayagala kyankola, gy'ayagala gyanziza. Musajja wattu bamutunda. Ate kankutegeeze bino bizibu. Buli lw'otundibwa ne gwe bakuguzizza naye akutunda. 37 Lubereberye. Bano bwe baamutunda eri Abamidiyaani bano. Baganda bwe baamutunda eri Abamidiyaani, eri Abayisimayiri bano abaana ba Isimayiri. N'Abayisimayiri nabo ne bamutunda ewa Potifaali. Kyengezaako okutegeeza oli buli lwakutwala erinnya lyo owange ekyambalo kyakikuggyeeko n'akukolako olugambo wano n'akusalako ebigambo ewa gundi, ne gundi gw'abigambye alina gw'agenda obigamba, n'oyo naye gw'abigambye naye alina gw'abigenda obigamba, n'ogenda byonna kwegamba olugambo ne lusaasaana wonna olutaliiko mutwe na magulu. N'otambula nga weekuŋŋaanya tokyawera, naye nga waliwo eyakuggyako ekyambalo. Kyenva nkugamba leka waakiri ye akuggyeko, kubanga wajja kubeerawo oyo ayimirirawo ku lulwo, yoyo Katonda abeera mu ggulu. Naye ggwe bwe weeyambula ekyambalo ne batandika okutunda, ojja kukozesa amaanyi mangi okuddamu okufuna ekyambalo ekyo. Maanyi mangi. Ekinakuwaza
abantu ebiseera ebimu bwe beeyambudde ye nga kennyini ye yeeyambudde amaliriza temuddamu tazzeemu nakulabikako mutandika okunoonya eddoboozi eryayimbanga mutandika okunoonya omubuulizi eyabuuliranga mutandika okunoonya mobilayiza mutandika okunoonya oyo eyaterekanga eyali omwesigwa mu kutereka ensimbi eyaleetanga ebirowoozo ebirungi ebizimba naye ng'ekyambalo olw'okuba yakyeyambula takyaliwo si kukyeyambula kyokka oluusi bw'ayambulwa awulira nga yeesittaziddwa era tufiiriddwa abantu bangi nga lwaki tubafiirwa kubanga Mabeeri alina gwe yayambula ekyambalo n'amutunda n'oli n'amutunda kinakuwaza nnyo naye ng'ekinakusinga okunakuwaza si kwe kutundibwa naye amutunze antunze akutunze yasinga okunakuwaza omuntu buli lwakola statement teyandibadde ggwe teyandibadde gundi kitegeeza akubaddemu n'obwesige naye omuyiye you've disappointed the individual omuyiye ekyambalo kino kikyo bw'omu buli omu ayambala kikye kalaazi zaakyo ziri uniiki gy'oli ziri uniiki gyendi 37 lubereberye 31 Katonda yeegomba abaagalwa nze naawe okusigala nga tukyalina ekyambalo yeegomba nze naawe obutayambula bannaffe kyambalo yeegomba okubaayo ne Lewubeeni naye ggwe omukristaayo da Joseph Christian alinga Yusufu waliwo bye njagala nze naawe tweteeketeekere bwe kiba nga tekinnakutuukako nti bwe kijja Abaganda mugamba nti ekijja omanyi kinyaga bitono omuzungu ye n'agamba nti a stitch in time saves 9 bwe kituuka kireme kutwala bingi naye gwe yali akiyiseemu okitegeera bw'obanga obadde mwattu otandise weeyongera okwesittala buli lukyanga n'okulabika tokyalabika oboneka bubone singa mwezi nzize kunyweza nti eriyo Katonda Yusufu yasigala mu mikono gyabo bamugye mu bunnya bamwambudde teyadduka Yusufu tadduka njagala weetegereze yabaleka bamwambudde bwe bamaliriza bamusudde mu bunnya bamugyemu bamutunze gy'agenda gye bamutwala gy'alaga ate mubuulize n'obukkakkamu obw'ekitabo ebirooto biri bikyakola amakulu nga kati otundiddwa gw'abadde omukadde w'ekkanisa omusumba gw'abadde omuweereza waliwo kyokyalaba mu maaso ekigenda okukola enjawulo ng'ekyambalo kikuggyiddwako bakusibyeko amatu g'embuzi waliwo ekikola amakulu omwagalwa nziza okukutegeeza nti teri kikola makulu ekyo kyo nga kyekituufu era nsobola bulungi okugamba nti guma nga si nze nkirimu naye ate era nziza okukutegeeza nti mu byonna Katonda abeerawo era bwe tubeera mu ye nze naawe tubeera abawanguzi Amiina. nsaba Katonda nga tugenda twambulwa buli lunaku Katonda yeyongera okutubeera atuwe obusobozi atuwe nze naawe amaanyi ag'okubeera abagumiikiriza nga twambulwa ekyambalo ag'okubeera n'obukkakkamu okuyita mu muyaga manyi kizibu okulaba Katonda mu muyaga n'abayigirizwa bwe baalaba Yesu mu muyaga baalaba muzimu tozannyanga na kintu kiyitibwa bizibu
omanyi olwo tugenda ne tugamba bannaffe kakati oyo ebizibu tebimutuukangako ne tubisomera ebyawandiikibwa tetusobola kukkiriza kuyita mu kizibu kyotusobola kwaŋŋanga nga si ggwe akirimu naye tumanye nti eriyo Katonda abeerawo ate nga bannaffe bambulwa ebyambalo nsaba Katonda ansaasire naawe akusaasire wabeerewo Lewubeeni asobola okuyimirirawo Mukama abampeera omukisa Amiina. Amiina nnyo. Amiina. Amiina nnyo. katusabe Katonda ajjudde ekisa n'okwagala tuggulumiza tukutendereza ekyambalo kye twayambala biseera bingi baganda baffe bennyini be bakitwambudde eriyo ku bannaffe abatakyali naffe kubanga ffe bennyini ffe twabambula abaana ab'omu nnyumba ey'okukkiriza ne tubeesittaza Mukama osaasire yonna gye bawammantira tugende tubanoneyo bawa amaanyi mulimu abali wano naye nga bonna nabo bambuddwa beebuuza ekyokukola bamu luggumugumu kkiriza buli kinoomu ku ffe omuwa amaanyi saba muffe mubeeremu Lewubeeni naye ate nga Yusufu bw'abeera n'obukkakkamu akyasobola okukola kaaba bukaabi naffe tuwa obukkakkamu obwo Katonda waffe tubeere Yusufu oyo alinga omukristaayo oyo alinga Yusufu webazibwe kubanga owulidde okusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Amiina.